Family, tujja byogerako kuba I'm ready to talk about the family cause everybody is seeing me as a wicked man nenga atenza protecting ebintu byani bya radio bino ebintu mbyogera amanga nkitegeeza waliwo ne baganda ba radio abalina ennanga muntu ng'amannya geegamu nga ga radio so wetubeera e Bulaaya omuzungu asooka n'anoonyeza baki bakyusa ennanga muntu ng'amannya gafaanagana nga bwe naakyusa Seguya Douglas ne ngamba nze Cameron Mayanja ale Cameron n'amaana afa oyo tumugyemu. Alright, tambuza video omukutu oli kugwa vast range 256 amanya bampita simple olutalo lwa family ya radio ne Wizomanizo kosa ne Chaga lulabika tuluzeemu ebyatulwanya bizzeemu encha ya leero eggwanga likedde ne voice note ng'omuyimbi Douglas Mayanja abasinga go mumanyinga Wizomanizo eyayimba n'omugenzi radio mu kibiina ekimanyikibwa nga Good Life kansubire nti awo kategedde avuddeyo nga mwennyamivu nnyo ku mbeera family ya radio kosa ne Chaga gye bamuyisaamu mu bigambo bya Wizo avuddeyo nga mwennyamivu n'agamba nti right now ejjooga alikooye agenda kwogera amazima akoze voice note ya dakiika 7 Wizomanizo obusungu yabugyewa Wizo mu voice note agamba nti yeewuunyiza nnyo omusajja amanyikiddwa nga Chaga okumulaba ku YouTube nga yakoze interview emu n'akola statement yasinze omujja mu mbeera na buli kati tannatereera ambuuza olowooza statement ki Chaga bwe yali ku mukutu ogumu ogwa YouTube yavaayo n'ategeeza eggwanga nti radio teyali mukwano gwa Wizo okategedde akantu ako oli ku vast range Chaga yagamba mbu radio teyali mukwano gwa Wizo ekintu kyewawuunyiza nnyo abantu era munna ebintu by'ensi bizibu kisobola okuba nga nakyo kyali kituufu nti radio teyali mukwano gwa Wizo wabula they were just business partners because Chaga y'omu ku bantu abasinga omumanya radio era radio nga tanafa yagamba Chaga ye taatawe mu music ye yamuintroducinga mu music industry ekimu kubiraga nti alabika yali amwesiga nnyo ng'asobola n'omugamba ebyama ebikusike byatasobola kugamba mulala naye ate in the same way kiyinza okuba nti kifu because Radio and Wizo have hustled from zero to where they are right now. Wizo mu voice note agambye nti abantu abamu nga kosa ne Chaga babbye ebintu by'omugenzi baagala bimalawo ategeeza n'otegeeza nti ayina n'ebintu by'omugenzi ayina n'amataka g'omugenzi gamanyi bo ge batamanyi bino bigambo tebibadde bya vast range oba byange simple bibadde bigambo bya Douglas Mayanja aka Wizomanizo mwennyamivu nnyo nga gye nkomeza olw'ebigambo ebyayogeddwa omukulu amanyikibwa nga Chagayaga. Voice note kanji kuzanyire ya dakiika 7 njagala owulirize ebigambo bino ate tukomewo. Wabula don't forget to subscribe. Make sure you tap the notification bell. Akada kukuyamba nti whenever we upload a video like this, you're always notified in the varsity etaddeyo. So, chikole katuulize voice note tukomewo tovaawo. Yes, mganange Frank ntambi wange wamma nkweyanza waliwo ebyanjogera ko ebulungi otwesange wa Papa's Corner wamma nkwagala nnyo naye nga waliwo ekisinga okunnuma ekisinga okunnuma muganange mbikuweereza naye ojja gwe kuba sina kyakola nkubidde essimu nga njagala kunnyonnyola naye tokutte
amankubulire amanze n'obulumi nze nafiirwa muganda wange rediyo ndagala obibagambe nafiirwa muganda wange rediyo twatandika from nothing netugenda ku BET netugenda everywhere awards MTV name it. We represented Uganda to the fullest. Muganda wange nafa. Wama, this is from me as a brother. Wama radio wange wafa. Sasigala kyekimu. Tagala bino ebintu ebimpositingire. Kwabimba ku mutima wamma nkoye. Sasigala kyekimu. Kuba ekiwojjo ekimu ekibakayiibwa tukasigaana munange nenzikakkana family eyo tujja byogerako kuba I am ready to talk about the family cause everybody is seeing me as a wicked man naye ng'ate nza protecting ebintu byani bya radio bino ebintu mbyogera amanga nkitegeeza olwo ne baganda ba radio abalina ennangamuntu ng'amannya ge gamu nga ga rediyo so wetubeera e Bulaaya omuzungu asooka nanoonyeza lwaki bakyusa ennangamuntu ng'amannya gafaanagana nga bwe naakyusa Seguya Douglas ne ngamba nze Cameron Mayanja ale Cameron n'amaana afa oyo tumugyemu nina issues nyingi Fulaka Ntambi njagala opositinga ebintu bino abantu bamanye the clean side of me era ngenda kuwa interview wama Fulaka Ntambi nze nafiirwa muganda wange nza maaso jja kwegaana nina stress na depression na buli ki naye ngala kuba abantu bange banfaako nze nyumirwa namenyeka okugulu kwa mutwalo gwa $1 nga sirimba gende ensambya kwa mutwalo gwa $1 nenkubira bakwano bange era nasigala manja fraternity naye nevertheless kangende straight to the point munnange wala ebintu ebinuma nze nkyaluma radio wange yange yafa olumbe tebalwabyanga oba maybe ebintu ebimu kubiremesa ekirina okuntwala mu maaso kuba radio asuubira mbu nina omubeererawo naye ng'ate bali tebaagala nkoleki ebyo bijja kubeera mu interview owulidde buganange bijja kubeera mu interview naye nga kano sooka okampositingire ku page yo nfuna emirembe omanye ekimbeeza bwe nti munange nafiirwa muganda wange nze buli wenzire ewaka nentunula bwe nti mwemubeera awaka babakyala bammwe naye mwe temanyi kyembeera kwama fucking strong man wamma nkweyanza kyembadde nsaba onkubire twenoonyeeko nkwe interview full interview nabo bonna aboogera nekyaga omulaba oyo amago fucking friend omulaba yakuba mukazi wange ama fucking good motherfucker nemusonyiwa ne munnange when I'm trying to correct myself era nebimutula you know what's going on oli n'agamba mbu radio teyalina mukwano gwe nga wizo ebijja kugwera mu interview nze radio amasimusaba nga kweyadde n'ekikumi radio nsobola n'omubba kuba nina ettaka lyemmanyi lyemutamanyi n'amasobola wamma gamba baganda bange shalom mama kampositingire kasalesale mama disappointed gamba mukulu wange Chaga alina show yetuuse not everybody will run kumanja family nyingi zimba waliwo eza bebe cool waliyo eza Wizkid wama mugamba atukakanye waba ayogera nti ekyanumyembo radio wasn't my friend
bakuwa promoting a show. I'm sorry Chaga, oli mukulu wange sijja kuddamu ku disrespecting upon kyenakola lulie, but I get disappointed. N'ogamba muze Sali mukwano gwa radio nga wemamuleetera buleetezi mwenge nga wayogedde nga bamufa anywe atamire abawe ssente amashalo musijja kuvaayo ne AK47 yalina baganda be totuwulirangako nga tusesema Chaga mwagala nnyo naye nga aba alina show ayogere ku nnyimba zayimba kwaffe agenda tutusanga mu lugendo ffe twamulaba nga alina n'ebizaamu kamwa ne mu kyoya ne mu kabina twamusanga ne kamyoni nga ffe tuli mabujje naye ggwe ono mwana wizo olumu alinzita basanga Chaga nga alina ebizaamu kabina ne mu kyoya kati simanyi kyawa tambuza video